kayeekolera kaayitongwa kammwate mulowooza tekatuuse. Sharinga video eno gwe yakatweja ttaka emiramwa giri ebiri gye tugenda okwogerako olunaku luno olwaleero. Sooka okutumira ku mwannyinaze Martha, nkutumira nnyo yonna gy'owangaalira mwannyinaze Martha wa Kyagulanyi. Sooka okutumira ku muganda wange Akireewo, presidential bodyguard owa Kabi Danger, naawe nkutumiddeko mu ngeri eyo. Ntumira ku bannayuganda mwenna abawangaalira mu Uganda n'abawangaalira mu diaspora. Sharinga video gwe yakatwegattako yeekolera. Ndaba nno wennyumi bannange nno nange leero katanneyiteko. Nange mbadde neetidde nno bino kati bye biruma bannaffe ab'essayidi eri kalabe ko kambadde ne ku kkooti nange saayagala. Omuntu omuzibu kana kayimba nnyina gwe njagala kagendeko kamba ne basudde bakayita Baasi Dunia Part 2 naye nina gwe njagala kagendeko mumutegedde. Omuntu omuzibu okuyiga kyali yeekaba mpalampako mubireke, kale ndi wange erinnyo nga siiti ensonga sipaana n'ekyo kyendi. Muwulya yambuuzaako olumu ki kyendi anti ebindabika si byenkola, konzo n'osobolezaawo ebyaddunda nange ndabiraawo nga bwe guli. Okumanya ndi muntu gw'otamanya bulungi, nabatawanya abanzaaleeyo mu buto banoonya gwe ndifaanana bakoole ku ekyo bawo yazuula mwattu kintu kye ndiba. Kyababuukako nnyabo ne taata nga nnyimbi ate ne simba mutali, wesiba beewuunaganyamu n'amatumbi ti omwana yakola byatafaanana. Kati mwe munanjiga mutya mumanye kyendi nga mundabidde emyaka 10 mujja kuseetingangawo bye musanze. Kyali atyo n'abamu mukonjereeyo okutuusa kati kyewuunyisa n'abandera okubeera nti naye ate mmwe ndi wabbali nnya n'emitwe nkira enguuli. Sikyatubira kuba mmanya waseerera kawabe essanja amatuse eno n'obwongo otaggulula ensumulula ebyange bino bipya bijja mu mmweyo n'embisengeka enzira mbawe sewembaawo nontunuulira tonsuubiza kubeera nti titiritiriti. Alright, abanya bamita yeekolera itongwa nsanisa okubalaba buli omu ali ku live eno anti waliwo emiramu ebiri gye ngenda okwogerako olwaleero. Omulamu ogusooka kyone Julius nsanisa okukulaba. Omulamu ogusooka be bano abawumbatuutu bannakyemalira abaagala mbu kati bikyukemu mu pulezidenti alondebwenga babaka. Omulamu ogwokubiri ye propaganda gwe bagenda batambuza nti Bobi Wine illuminate bwera anoonya mitwe gy'abantu ebipande babitimba ku oda za Museveni munnange. Naye kantandike n'omulamu gwa pulezidenti okulondebwa ababaka ba palamenti. Nabagambako gye buvuddeko nti nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni atandise okuwulira nti wadde agezaako okulaga abantu nti nkyali kabisa nkyali kalasu, naye munda muli ye mu mutima awulira atandikidde ddala okugenya, awulira agonze. Kyova olaba ateekateeka mutabani we Muhoozi amusikire mbu wabulweka amusiba ku lw'ebikolobero byakoze bannayuganda omuli okubatigumbula, okubasiba, okubawamba, gattako okubba eggwanga n'okutundanga ebyobugagga byalyo. Kaakati olwaleero alwana nnyo mutabani we Muhoozi Kainerugaba ajje mu buyinza. Ffe tutasobola kukkiriza. Naye akimanyidde ddala bulungi ti mutabani we abantu tebamwagala ng'era ye Museveni bwe batamwagala. Akimanyidde ddala bulungi teri agenda kuwa mutabani we kalulu, ate yayinza obutaba na techniques zimala z'abadde ono taata we akozesa mu kubba akalulu, kubanga n'obudde obw'okulonda buyinza otuuka nga ye ali ku kitanda. Kuba ennaku zino ebirwadde bibala mwami Yoweri Kaguta Museveni embiriizi. Kyova olaba kaakati okulonda ayagala kufuulanga okwa ensi ya Bungereza. Ffe nga jjukira tuli ttwale lyabwe nti Abangereza baba balonda Katikkiro era nga ekamala byonna w'eggwanga erya Bungereza. Tebagenda mu kalulu direct. Ekibiina ekisinza ababaka abangi kye kironda.
kyekivaamu chairman waakyo yafuuka Ssaabaminisita wa Bungereza. Kyova olaba essaawa yonna Muhoozi alekulira mu magye ajje bamuwa obwa chairman mu NRM mbulutuuka okgenda okulonda bakole bonna obukwesesa obuyisaawo ababaka abangi ennyo mbu automatically chairman wa NRM yaba afuuse pulezidenti w'eggwanga mbuolwo ye Muhoozi. N'obatunuulira n'obazaawo naddala bwe giba mitiba n'obasettaala. Akimanyidde ddala bulungi talina kyakoledde Uganda nabawo ekyokulabirako. Omanyi balina ekigaalo kye baleeta nalabawo bi-t-shirt busimanya bw'aba George W. Bush Senior yafuga ne Junior najja n'afuga kyekigaana Muhoozi. Bw'aba Laurent Kabila yajja n'afuga ne Desire Kabila n'afuga kyekigaana Muhoozi. Bw'aba Jomo Kenyatta yafuga ne Uhuru Kenyatta n'afuga kyekigaana Muhoozi. Ne beerabira ekintu kimu bano abantu nti Abannakenya okulonda Kenyatta baali bawa kitaawe Kasiimo wadde nga yali amaze okufa. Weebale kutukulembera bulungi situlina kirabo kyakkuwa naye ne mutabaniwo katumuteekewo obuweereza bwo obulungi eri Bannakenya butuwalirizza okutulaga nti wazaalira ddala omuntu omutuufu alina omwoyo gwa Kenya. Anti teri kunguvu azaala kasanke era kunguvu ezaala kunguvu. Kakati bwe bamanya nti kunguvu ezaala kunguvu olw'okuba yabayisa bulungi ne bagamba ne mutabaniwo katumuwa okwatemu. Nange ne mbuuza Museveni ki kyakoledde Bannayuganda batuuke okumuwa akasiimo akawaamu ne mutabaniwe okumukkiriza abafuge? Kirungi ki kye bayinza okuba nga beebaza Museveni okumuwa akasiimo okukkiriza omwana we naye ajja akwate mu kintu kino? Kumwebaza kututigumbula, kumwebaza kubba ggwanga, kumwebaza kutunda nsi, kumwebaza kuwamba bantu, kumwebaza kutusibanga oba kumwebaza kusuula economy, kumwebaza kusuula education, kumwebaza kusuula buli kimu mu Uganda. Kiki tuyinza okwebazaako gwe Museveni? Nkulaze ndi teri ku nguvu azaala kasanke ekyawesa omwana wa Kenyatta obuyinza naye ajja akwatemu Uhuru Kenyatta mutabani wa Jomo Kenyatta. Yakola ebirungi eri bannansi ne bagamba kitegeeza n'omwana we agenda asobola okubikola. Museveni birungi ki by'okoze mu Uganda ebitulowoosa nti wavaamu omuntu asobola okukola ebintu ebirungi era nga kubanga nga bwe mbaga nti ku nguvu tezaala kasanke era ezaala ku nguvu. Osegeera waliwo ebintu bibiri ebibeera mu nnyanja omwo naye ng'ate bw'oba togegeneza bifaanagana. Waliwo emmamba waliwo omuguya byonna bw'obyetegereza munnange bifaanagana naye ng'ate birina enjawulo y'amaanyi. Kali Museveni alowooza tetwawula mmamba na muguya era ne tukimanyi nti teri mmamba ezaala muguya era teri muguya guzaala mmamba. Omuguya guzaala muguya n'emmamba ezaala mmamba. Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'oba mutemu automatically ne mutabaniwo mutemu kubanga ye gwe engozi eyamwola. Ennyonyi enkulu yayigiriza omuto okubuuka. Bw'olaba ng'omwana wemula manya nti ekyo kyava waawe mu luggya lwa kitaawe gye yakulira. Kaakati kitaawe mutemu ffe tusuubire ki mwana we? Kitaawe mubbi ffe tusuubire ki mwana we? Kitaawe mutigumbuzi ffe tusuubire ki mwana we? Tusuubire ki mwana we? Kitaawe atunze eggwanga tusuubire omwana okununula Uganda kitaawe gye yatunda ne bagenda ne bagula ebizimbe Sweden. Mwami Yoweri Kaguta Museveni kino nkulayirira ne bw'osadde akamagujja n'abo bennyini b'ofuga nabo tebasobola kukkiriza kuleeta Muhoozi naye ate olwo ffe Bannayuganda ffenna tukimanyi nti amayisa amabi amayisa amavundu gasikirwa ng'era n'empisa ennungi bwe zitera okusikirwa newankubadde tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Nsuubire ntya omubiri omukyamu entumbwe z'omusajja enkyafu okuvaamu omwana omulongoofu eri Uganda. Yoweri Kaguta Museveni bw'oba otutemudde ate mutabani we agenda kukubisaamu mirundi ebiri actually na 10. Bw'oba obbye Uganda ate mutabani we agenda kukubisaamu kuba obugagga bumanyi gwe wali mwavu. Katonda ate nnyo okudda mu bwavu kuba obugagga bumanyi tabubeerangamukko obwavu.
bw'oba otemudde bannayuganda ono agenda kukubisa, bw'oba obbye eggwanga ono agenda kukubisa, bw'oba osibye bannayuganda ono agenda kukubisa, bw'oba otemudde ono agenda kukubisaamu bukubisa. Olaba ggwe mwami Museveni eyatambulanga n'ebigere okugenda ku ssomero gye wakoma mu ky'omusanvu ng'otambulira mu kagere ate ng'otambuza bigere. Tolumirirwa muntu mwavu. Ono abadde ng'agendera mu mmotoka ku ssomero ng'ate ayina engatta atambulira na bukuumi mu bitiibwa eby'enjawulo. Anaalumirirwa obwavu ono atamanyi nnaku ya bwavu. Anaalumirirwa abaavu nga ggwe Kabeejumbira eyali omwana w'omwavu ng'eraffe eyali Ssaabanaku. Totulumiriddwa. Gwe tukusuubire nti mutabani wo Muhoozi anaatulumirirwa. Teweerimba mwami Museveni. Teweerimba. Mutabani wo ali rejected. Nkiddamu. Mutabani wo ali rejected. Senga waliyo n'ekigambo ekinene ekisinga okubeera rejected kye tuba tukozesa omanyi mu Uganda. Mu Luganda waliwo ekigambo kye tuyita okugaana n'okuboolebwa. Oyo muboole, sina mugaane bugaane, wabula muboole. Lino eggwanga bwe liba maka, mutabani wo mwana wa kibi, olaba ati gumbudde nga si alina top command, high command nga teziri wuwe, just nti mwana wa president naye ati gumbulanga bw'ayagala. Olaba bba nga si ali ku top naye bw'alibeera ku top. Olaba mukumpanya nga si ali ku top naye bw'alibeera ku top. Olaba mujagalavu anti ndi mwana wa gundi nga si ali ku top. Olwo bw'alibeera nga si mwana wa gundi naye nga yeye nnyini Kabeejumbira ye gundi. Kiriba kitya? Biriba bitya ku mulembe gwa Muhoozi? Olaba ku mulembe gwa kitaawe atufutubaddeko. Ku gugwe talifutubbala bufutubbazi n'asukka. Olaba ku mulembe gwabadde nti mwana wa gundi afutubbadde. Olwo ku gugwe nga ye gundi Kabeejumbira talifutubbala ne kisukka. Munnange manyi ekintu kimu, omwana wo si mugande bugande kye kyokka naye ate muboole. Teri munnayuganda ayinza kukkiriza Muhoozi amutwalemu olw'ensonga ne kitaawe munaku munnaffe atuyisizza bubi. Gw'olaba Museveni bwe twaleeta nga Kabaka kutte ku mukono kwakuwalulanga kagaali n'akutwala mu ddwaniro e Luweero n'akulaga bannayuganda nti ono ye waffe, ng'akuwalula buwaluzi ng'olinga akagaali, nga n'engatto yeegudde olubege kuba ssente tewazirina, nga n'essanti gy'olimu ekunjubusa ebitogi n'akutwala. Naye olaba gwe totujjukidde, gwe twalwana naawe, gwe twayiirawo omubiri, ono eyali e Sweden akulidde mu State House, akulidde ku Blue Band, y'anaatujjukira nga gwe yakulira ku muwogo, ng'omanyi muwogo bw'atuga nga toyinaamu ssente z'akacaayi oba ssente z'akasukaali ziteeka mu bicaayi. Gwe anaatujjukira, oyo y'anaatujjukira Muhoozi. Nga naawe yali muwogo atuga totujjukidde. Nga naawe gwe twaleeta nga tuwalabanyanga kagaali totujjukidde. Nga naawe eyagendanga ku ssomero nga toyambadde ngatto ng'otambula mu mayiro nnya buyinja bukufumita totujjukidde. Gwe yakubanga yunifoomu ebiraka totujjukidde. Ono y'anaatujjukira. Ono atayambadde ku mpale enkadde, ayambadde ku ngatta egudde lubege, atalidde ku muwogo, akulidde ku Blue Band n'amata amakwafu nga gakava mu kibeere. Y'anaatujjukira abo abanywedde amata g'e Kenya, anti twakula tugayita g'e Kenya amata amalungi, ng'era buli muwala omulungi onyirira amata ga Kenya, oli mata g'e Kenya. Kalo yakulidde ku mata g'e Kenya anaatujjukira nga gwe Kabeejumbira munaku munnaffe nga bwe tuli abaana b'abaavu nga naye wali mwana wa mwavu totujjukidde. Museveni nakugamba bwe tulabako amatu totuyita pusi, ate tusensinga nnyo zibbomu we ziri. That's why neno tusobodde ogirirekitinga ne tugamba mu maaso awo waliwo bbomu naye ate abasajja nabo balogo nnyo akusindikira ekifuba era oleme kuddamu boogerako. Naye ate kyamukisa mulungi nti omuteekateeka 2026 bwe sirowooza nti osobola mutuukamu. Omanyi kibi nnyo okuba ne kansa ng'akusensedde wenna omubiri naye ng'ate oyina pulaani za 2026. Sikisoboka. Omusawo akugambye mu mwezi gumu ogenda kufa kyokka ate oteekateeka
gwona wayiro otanditse n'okwogereza omukazi mbu ngenda kukuwayira mwaka gwa 2026 kisoboka nkulayirya mwami Yoweri Kaguta Museveni na Katonda ye mujulizi obuyinza bwammwe tebusobola kutuuka 2026 teeka waaga ennyindo y'okwa yakusatu tosobola kutuuka mwaka gwa 2026 Yoweri oyagala toyagala bana eno comment siziraba netugendera Yoweri Kaguta Museveni oyagala toyagala ezo plani zo eza 2026 munnange obanga ali mu kutereka amata gonanyo omwezi ogujja ngaleto gatadde mu falaji tegeeza firiji mu abasoma tagaladde mu falaji naye ate agateresa mbagenda ganywa myezi 3 ejijja gatya tagenda kufa oshege kakali naye bwoba oli mata manya ndi toli mu fridge today essaawa yonna ofa gavumenti yo bwe bamata essaawa yonna efa era gavumenti yo kandi kose ekigambo kino ate bwe mbyogene mukuyita kuvuma sonse embangirisi zimusajja muganda gavumenti yo kanjiyite omulambo ogutambula ye muntu ali mu nnaku ze ezisembayo zibayita abasiraamu ennaku 40 kale yaseeko wano eggulo bannange yayiseeko wano n'agamba bannange nze bwe ndifa banziikanga waffe Butambala tebagezanga ne banziika ebusujju nze saagala yeera nja kululuma ne tumugamba okyaliwo olama biki nogenda owulira nti kapiki kamukubi afudde kakali ne banno mirambo egitambula essaawa yonna bababikira nti gavumenti ya Museveni evuunikiddwa senga ttone kisuula abadde akyaliwo mwali muwuliridde ku radio Uganda nga yasanguza ndi space announcement obufuzi bwa nakyemalira obumaze emyaka 36 nga bufutubadde ku bannayuganda wenjogere yakati bukomekerezebwa kakati gavumenti ye erimu nnaku 40 epulaninga future sibo epulaninga future bano bagenda kugamba oyogera ngani oli Katonda ne batamanya nti ayogerera ku bantu ne ku Musa bwe gwali. So Yoweri Kaguta Museveni kyamukisa mulungi bannayuganda era saagala mweraliikirire nnyo ku kintu kye bayita Muhoozi Project. Kubanga Muhoozi Project bagiteekateeka 2026. That's why baagala kuteekawo mbeera. Kwaba kimanyi ono munafu nnyo dandala nnyo sekibotte nnyo newankubadde yakulira ku mata naye sekibotte nnyo tegaali masengejje gaalimu obuwuka ge yakulirako abo balowooza kiriisa kumbe kyonoona obwongo kakati temweraliikira ku sekibotte ono gwe baagala okuleeta mu 2026 kuba bakimanyi tebagenda abantu tebamwagala ate nga yaleka tannamanstaringa bukodyo bwakubba alenga kitaawe akimanyi nti omwana waali kikwatiramu oba kampeni wezirigenya mu maaso nga master planner w'obubbi mu Uganda ettabi okutudde obubbi obutigumbuzi n'obutemu agenda kuba mukosefu kubanga nakati bamuyita lunnuma kati ava kundira okutali musango gy'emyaka nange jjajjange bwatyo bw'aba alwala nnyo waka weereza omutwalo gwo bamutwaleko mu ddwaliro ate ne bakkubira essimu twale twakamugjayo ate kino twale twakamugjayo ate ekibumba kyesibye ate akataaga ate ekyenda ky'okuddyo kigenze ku kkono abakadde we batyo si musango gwa Museveni okubanga mulwadde alwala abakadde we batyo naye enjawulo eriwo nti yaagaanye okukkiriza nti ekyamazima ntandise okugenya kakali Museveni 2026 gavumenti ye genda kuba teriyo erizo genda kuba mu ntaana oba ogenda kubeera luzira ekyo take it from me n'omwana gw'opulaningira aliba luzira oba aliba mu ICC Netherlands egyo tuyigenda omuweereza kubanga bakoze ebikolobyo oyo omwana ng'ali nobody oba kale just mwana wa gundi just nga sikabeejumbira yatta Yasini Kawuma ine taata we naava n'akyemphasizing nga ffe tuwamutta kuba yagamba Bobi Wine twamukwaye tumukubamu emiggi automatically beebamutta ebakikkiriza yatta Yasini Kawuma olwo bw'alibeera mu ntebe tekirisukka temulaba nti Museveni mubi temulaba nti mutemu naye wano ndowooza tukaabya kajjanja Muhoozi najja tuba tugenda ate kkaaba amakubi ndowooza wano tubanga abakaabya akajjanja naye gwe teebereza ku butemu bwa Museveni
n'obubibwe n'obubibwe n'obunyazibwe okugamba nti wali yamusinga kaate singa abazze la haula wano ku nsi eriyo omuliro gwe bayinza okugamba nti gwokya nnyo okusinga omuliro gwokya bulooka nejja naye ate bagga nti guno omuliro ate mukambwe nnyo n'okusinga omuliro gwokya ttanuulu ogwesembereza tulwanire guno tugutwale so njagala obbagumya bannayuganda bannange yeekolera itongwa abakakasa Muhoozi Project teri kituulamu kama mbaya ni mbaya baagala tebaagala Bobi Wine illuminate ng'enkola ya Museveni bweri okutambulira ku propaganda okusiga obusa n'okuddira ebintu n'abireetera ku bikukujju nga kyali ate ye kyateeka ku ggwe akuteeka ku opposite ye n'ayagala okweteeka ku yiyo gwe omulungi gwe gw'ayagala oyita omubi ye omubi yayagala okweyita omuki omulungi today project ye nga bwe yagikola ey'okutimba ebipande ku electoral commission bye mujjukira obulungi mwenna bye ssaagala kuddamu eyo ne today yazzeemu okutimba ebipande nti Bobi Wine agenti wa Stan sanya twetaagayo ze Bobi Wine neetaagayo ku mitwe gy'abantu ererere tubatwale mu illuminati bula naye ate ekisinga okubeera ekyennaku kyogerwa omuntu asinga okwagala emitwe n'okutigumbula ani akusinga okutigumbula Museveni yeggwe illuminati kuba nakugamba illuminati kabinja ka Stan bwe kabaayo okusinziira ku mmwe kye munnyonnyola naye aleffe tukimanyi Museveni yennyini kabeejumbira ye Sitaani era ye boosi wa Sitaani kati ye illuminati awedde emirimu gw'omanyi omusaayi ogufindiiza gavumenti ye okuva mu Desemba wa 1980 ng'ayingira ensiko okuyiikira gavumenti ya Dr. Apollo Milton Ebote oyo yatta bannayuganda abakunukkiriza akakadde ago gaali yali saddaaka eyasooka okukolebwa eri gavumenti baaba akava mu nsiko n'atandika okutigumbula ssekinnoomu nga muno ba Dr. Andrew Takome Kayiira mwe bataalutondera oyo tuli mu 87 bassebo ne bannyabo kwayajja 86 naye Dr. Andrew Takome Kayiira eyamuyambako okuwamba Kampala kuba oyo yali tasobola kuwamba Kampala wabula Andrew Takome Kayiira ow'Embogo yamutta mu 87 oluvannyuma lw'omwaka ogwo ng'atudde mu ntebe eyo yali saddaaka oyo si illuminati ne tujja n'atemulatemulaawo ne be mutamanyi mannya Nankunda Muwanga oyo yamubala ava ku CBS yamutomeza motoka yamuttira ku boda Museveni njagala oveeyo weewakane oba siggwe watemula Nankunda Muwanga n'atemula Tom Jjulunga oyo yamukuba amasasi direct njagala era oveeyo still weewakane oba orders ezaatemula Tom Jjulunga tezaava wuwo n'atemula abasiraamu ng'ekitagasa Bajjowani Kagezi ng'ekitagasa bonna abatemudde bakirumira Bandru Felix Kaweesi ne bannamagye banne alonda Nyakairima Brigadier Nobo Mayombo Kasirye Gwanga Kazini oyo bagamba omukazi ye yamukuba n'obatunuulira omukazi ye yakuba Kazini baba kale ye yamutta abo bonna okufa kwabwe kwayitira ku ngalo zo ne tujja n'otemula abantu nga 18 Novemba abangi abazibu mube mulimba ensi nti simanya bali 50 naye nga mwatemula bannayuganda abasoba mu 2 ku lunaku ne mutemula Barita, Badani, Bana Bagesera, ba Sweetbepisi, ba Fefe Kaserubogo, Bani, ne kafume mukasabgo wa mutemulo chiwakanam. Tewamutege motoka ya kali tunsoloza tubimanyi. Bonna bakafumbe go abatemula. Then baba illuminati ayagala Musaayi. Then gwe illuminati kubanga Museveni nkulayirira. Engalozo ziriko omusaayi gw'abannayuganda abasoba mu kakadde akamu n'ekitundu be waakatigumbula ate nga bannayuganda abo osanga baali badde bongera n'okuzaala kaakali n'enkwasa ezo ze wabattiramu tuzibale waakatta abantu obukadde wabunda boobu gwe illuminati baaba taata
gwe illuminati gwe saba illuminati ekyo n'omwana omuto akimanyi gwe kizibu kya Uganda gwe mutemu wa Uganda nga tonnayita muntu yenna illuminati. Yoweri Kaguta Museveni n'omwana omuto eyakamera amagego akimanyidde ddala bulungi gwe illuminati bwe kibanga illuminati atambulira mu byamitwe bya kisaddaaka abantu. Ng'ani asinga gwe okuba illuminati? Ng'ani asinga gwe Museveni okuba illuminati? Illuminati y'abasamizi. Ani akusinga osamira gwe mukulu? Ani akusinga okuweereza amasannamu ng'olina ne bannaddiini abamu abakozesa amasannamu booyita mbu bagende bakusabire, kumbe bagenze kukumansira malogo gaabwe, bakuwongayo mu misambo ambu gikuteekeko obukuumi. Gwe saabasamize. Gwe saabasamize. That is why osobola okutta bannaddiini ba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, osobola okutta Pastor Iga, osobola okutta abasiraamu nga bayogezaako n'okutta Father Richard Mugisha ow'e Masaka, naye wali ogezaako mutta. Ate abasamize no protecting nga naye baba bagulawo ebiggwa byabwe ogenda. Then who is the real illuminati? Awo abasamize yali asse ku musamize oyo abawe beetu nga n'ebiseera by'omuggalo yaggala amasinzizo amasamize amasabo n'agaleka go nga gakola gakwazza bukwakku emirimu gya sitaani. Ani illuminati? Oyo agulumiza sitaani oba ono Bobi Wine aweereza Omukama Katonda? Yabaffe engalo za Bobi Wine kuliko omusaayi gw'abantu bameka? Bobi Wine yakayitirako abantu bameka? Baani abatuuse mu ntaana zaabwe? Nga His Excellency Bobi Wine yabawadde visa. Museveni abantu bafudde naye nga visa zibatuusizza emagombe gye balina okuvundira olwaleero nga n'ababali abakaaba maluma today. Munnange inakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ye yazibawa ye yazikoonamu mu pasipoti zaabwe, kati ali wana konde illuminati. Naye toswala ebivumo bino, ebivumo bya koodiina ebyekito bye twavumanga mu kyalo byayagala ovuma byazane ku mulembe guno ebyokuwaayira. Waliwo omulalu ku kyalo ne baga yeekolera oyo mukazi wo byalimu. Ebinsi yakyuka kyuka nayo. Waliwo ebivumo ebipya ku kyalo ojjojje nkusomese. Nze nannyini bivumo oba oyagala owulira oyagala vuma ojjojje nkusomese ebavuma oba nkuyigirizeemu oba nkutwalemu saketi eri yennyini nkuwa ebivumo byennyini nkutimbe mu ggwe nkulage bwe bavuma omuntu okyali ku buvumo bw'obulema oba obuvumo bw'oliko bulema butambulira mu buggaali nkuleetera ebivumo ebiriko amagulu ggwe nkutimbe ku bipande meya katolu bwama kankubise ebipande nkuvume mutala ku mutala nkulage ebivumo ggwe oli ku buvumo bwo bw'ekijjegga. Kale ng'obuvumo bw'ovuma ekyo ky'oli omubbi ayita abantu ababbi tufudde. Omubbi akuba enduulu nga naye bamugoba yeewonya omubbi wolololo omubbi basobole obutamwawula ku bantu munaye ali mu kugoba. Kati ye Museveni ye mubbi ale yakuba enduulu, ye mutemu ale yawaayiriza abantu, ye illuminati ale yawaayiriza abantu, ye sitaani ale yawaayiriza abantu. Ye gwe boosi wa sitaani mu nsi yonna. Temulaba nti Mutenda Adolf yitira butemu ne Napoleon? Naye ekyenjawulo ku bo baabikolanga ne beewanda, nga beewanda ne be batasse tusse bataano ne baba basoomu kubanga baagala ensi batye nti batemu nnyo. Naye ono atemula n'abamu be mutamanyi ne bakulimba blood clot kino kakadi yeeyitira bagabanga Masasi direct. Naye ono butwa buli katego bijambiya biki buli katega akalimu okufa. Museveni singa abeera account ngegendako ssente ng'abantu basseze ssente zaateekako, wallahi Museveni mugagga muvundu. Account ye eriko ssente ez'emirambo ya emirambo egiri ku account ya mwali Museveni ono fugge yagaggawala yamala situkyalina kye tumubanja.
so mwami Museveni bwe biba bya bugagga nga bwe tutendereza babbiru Gates nti bano abasajja balina ssente zivuluuja nga bwe twatendereza nga Pabulesco nti omusajja yalina ssente zivuluuja taata oyina emirambo ku akawunti yo givuluuja buvuluuja giteevuunya ne mu banka baziggobyayo bakyabuuliriza ssente zino ennyingi yazijjawa kaakati naawe singa abantu botta emizimu ng'otereka mu banka senga bagiggobyayo kyaa kino emirambo emingi ogijjeewa mukulu tugenda kukunoonyerezaako ye Museveni oye nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni era mbakakasa mwabe ebitabo abawandiika simanya World Book of Guinness bulabula aba World Book of Guinness mujje Napoleon ne Hitler mu bitabo nga abatemu abakyasinze omutemu tumulina lwakuba mmwe musiima agenze Jose Chameleone yakiraba nti basiima ogenze naye nammwe ate mulinda mwami Yoweri Kaguta Museveni amale kufa mulyoke mumusiime emirimu gye mumuwe ennamba ye omusajja mumusiimeko ng'akyali mulamu omusajja mumusiime omulimu gwagukoze mumuwe ekifo kye abo abakirimu bakyamu omusajja mumuwe ennamba ye mumuwe balondo ye mukazannyo k'okukyanga okutemula ono yalina okulya balondo ono ye Ssaabatemu wa kuno ye mutemu wa of all time so muleke kusiimanga bantu nga bafudde mbeegayiridde aba World Book of Guinness simanya Guinness oba Guinness byammwe byasoma ab'ekitabo ky'ebyafaayo musiima omusajja ng'akyali mulamu mulekeraawo okwagala okusiimanga abantu nga bamaze kufa abantu mubasiimeko nga bakyassa nabo baddamu amaanyi ne bagaa nti emirimu gye tukola tusiimwa kubanga Museveni buno obutemu bwonna bwakola ku bannayuganda ayagala kusiimibwa alwana era omulimu agukoze ogw'okulwana okuggyawo bali ng'abatemu b'ensi yonna omulimu mwami Museveni agukoze tulina ffe kye tumubanja kaakati ekyamulwanya kugenda mu kitabo kya byafaayo mumumye mulinda affe mujje nga musugumbiza ti omusajja ono yakyasinza obutemu mu byafaayo by'ensi eno abantu mubawe kye baagala nga bakyali balamu kigasa kyokundeetera keesi amatiribo nonziike nga lewandeetera ssente za bujjanjabi kingasa ki okundeetera ssente zinziike nga wagaana okunsondera kapito nga nkyali mulamu omusajja mumuwa amatiribo nage ng'akyali mulamu atyale bwe muba mumuwandiika okumulaga nti twakola nsobi nnyo obutakusiimirawo tukukiitinze nnyo ebbanga lino lyonna njagala muwandiike muti omutemu w'ensi eno asooka ye Yoweri Kaguta Museveni mu byafaayo owookubiri ye Yoweri Kaguta Museveni owookusatu ye Yoweri Kaguta Museveni owookuna ye Yoweri Kaguta Museveni owookutaano Yoweri Kaguta Museveni paka mu 10 then awo mu 10 ne mulete ba Napoleon bammwe bahitira kubanga mumukiitinze ebbanga ddene negiri emyaka gye mwamubbira mugisasule bw'ogenda mu kkooti nga kampani ebadde ekubba sizino eza Uganda eza Museveni mu kkooti ezitegerekeka abali ebulamu kimanyi nga kampani emaze ebbanga nga tekusasula bagigamba muliirire omusaala gwe musasule omusaala gwe okuva emabega yonna gwazze ng'akolera paka gye tuli eno ate omulirire n'obudde bwe kaakani nyawe musasule Museveni ebbanga lemumukiitingidde mumuwe ennamba ze paka ku 10 ate mulirire mumwongereyo n'endala 3 then ba Napoleon bahitira balyoke bajje kwe kusaba kwange otherwise Museveni gwe Ssaabatemu leka kuddira bitiibwa byo byokoleredde kubiteeka ku balala gwe illuminate ffenna tukimanyi kabinja ka sitaani ate gwe sitaani kubanga amayisa ga sitaani gonna gatuddemu gwe muntu omu Yoweri Kaguta Museveni nemba zinnuma yenga nnyumbi ebituufu namulemo nanze nebuuza akafeero ng'abiŋŋambye eweekyaggwe ate ensinkaawo abagalwa nkomye awo tusinkana olundi teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel ne bayita yeekolera official n'okusharinga nga linki
ne banne ekyo kye mbasaba nange lye tofali lye muyinza okugatta ku struggle eno kusaasanya bubaka ate munyige n'akadaaka aka bell notification bw'omala okusubscribinga waliwo akade ka bell notification eyo nayo obuweereza bwaffe butuukayo ffenna bagamba njagala tubeerenga mazzi agakiira tegaziizibwa ogaziisa wano ago geekolera ekkubo ate tegakoma teri amanyi gye gakoma mukitegedde baganda bange lebagiraza kaali munzikirize nange ngende mpummuleko abatayimu era bakagende mpummuleko olutuulo luddako enkoko nja kugikwatamimu enti olubeerera mbasiibuza simbo mbaagaliza kusigala mu ddembe enze ngenzo oddobonkanya emimiro n'ebyolutuulo luddako nja bibabuulirako ezegeezo oddobonkanya emimiro jakana nadduli mumundabiri nti nkya olunaku olw'enkya jakana nadduli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu aji mundabire omugamba akaana kakalungi itongwa nagenda kukayisaamu eggaali sengenze